nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV, Spark Girlfriends kwoli nabagamba Spark Girlfriends yeshow gy'otulako ne maama wo ne taata wo ne jjajjaawo n'abaana bo kwegamba buli omu nga teyeesitaza. Spark TV tutanya ensonga ku miramu egy'enjawulo egitwongerako egitukulaakulanya ate nga bwe tusanyukira awamu tuteesa nno ebyaffe n'obaako ky'olonzeemu n'obaako ky'otwala ate oba oli awo nawe n'otwegattako ku all our socials n'oba ng'oteesa omulamwa oba ku ebyo bye twogedde n'otuwa endowooza yo. Tuli ku Malakai Eco Lodge, akafo akaseeneekerevu obulungi, akafo akasirifu, akafo akalabika obulungi. Banange Malakai bwe buziba oyinza ogamba oba tuba ludda wa obutaala bwakatalatibu era gwali eyo ng'onoonya akafo n'otunuuza amaaso go n'osanyuka oli stressed, you're bored, just want to be somewhere w'owulira nti ndi relaxed ate ndi private enough. It is Malakai Eco Lodge. Tulina ebyokunywa ebirungi, ebyokulya ebirungi, ebisulo ebirungi. N'agamba talina sente zigenda Dubai, talina sente zigenda Maldives, come to Malakai. Balina buli kimu kwegamba nga kisanyusa amaaso go, kisanyusa omutima gwo. Tuli Kitende, tunoonyeko ku website yaffe, we are Malakai Eco Lodge. Relinia Rosette Tendo, the Queen of Peace, Muchala Matovu Omubwatu. Omulamwa gwa leero guli ku nsonga ya mikwano gy'oku mulimu girina kukoma wa gituuka wa kwegamba ebizibu bingi ebibaddewo mu bulamu ng'emikwano abaana bettira ku mirimu abaana beerogedde ku mirimu abaana beewadde obutwa ku mirimu ate abalala beeyagadde ku mirimu bafunyemu ebirungi bafunye kwegamba it is either way naye nga sinabagenda ku mulamwa gwa leero mbadde nsaba abagenyi baffe ab'olwaleero njagala okutegeeza bakozi bannange ku mirimu Hey, era omulamwa gugenda batuukirako bulungi mbadde nsaba basooke beeyanjule omulabe wa Spark TV n'oluvannyuma tugende maaso. Abalabe baffe aba Spark TV mwebale nnyo okutweyungako. And of course, I'm so happy to be here. My name is Stella Nante. I'm the host of Mwasuze Mutya eraga ku NTV ne Spark TV. Mom, ndi mu mami, then also I'm an events MC, also an entrepreneur. Yeah. For now. Oh, kogedde bulala. Enter what? Entrepreneur. Not entrepreneur. Ati tulide mwami kawesa nanga gamba bakali atuzi. Entrepreneur. Weewaawo n'alyanjaliire ng'alabyeko olubooya bassebo ne bannyabo abali ku Spark TV. Nsanyuse nnyo okubeera nga nange nfunye omukisa ogukyalako ku programu eno ya Spark Girlfriends. Yes. Nkakasa nga nammwe gye muli talatibu nga luwombo lw'amagi mweyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto era nsaba programu eno ebanyumire mu ngeri ey'enjawulo. Manyi bagamba wangooye sukkiza ng'omanya nti ajoze gwa nkolobwe. Nze Solomon Kaweesa nange nkola ku NTV awo ndi mu kitongole ky'amawulire ffe tugabaweereza mu ngeri ezo ez'enjawulo ze mulabamu. Nange kanjogereyo neesimbye bwantoogo ng'omusezi alamuza essuwaani. Byonna tebikwataganye. Neesimbye bwantoogo. Neegorodde bwantoogo obwe muli bukyama. Nedda mbadde ngasse bibiri. Naye kale kitwale nti kituufu tonswaza. Oluganda luba Luganda bwe twalubajja bwe luli. Nange ebyo bye tubadde twogerako ku mirimu tulina emikwano nno nga gino kati ono Solomon lwempitawo wali eri ekisoko kimu naye mpola mpola. Ekirungi oba oyiga. Kaakati ndi wano nammwe ate ebimu birabyeko eyo ku mulimu. Emikwano egy'oku mulimu gikomawa. Omanyi tubeereyo ku mulimu ne tucreatinga bonds. Abamu tufunamu families away from family. Abantu tukolera wamu. Kwegamba ne mubeera mu office nga obeera mu office for so long. Kwegamba n'otuuka ekiseera nga mubeera nnyo n'omuntu. Ekimbi oba ekirungi either way ne mutandika ocreatinga zi bonds. Ogenda okulaba nga ate Stella mwami Kaweesa bakola bonna leero oluli mpa example mwe muliwo. Pa example kati ogenda okulaba ng'omuntu omu ate agenza akola ki apikinga interest. So njagala kumanya nga sinabagenda nnyo mu ekomawa emikwano gino egy'oku mulimu girina kukomawa. Your friendship with the so-called Kaweesa, with the so-called Stella, mwandirowoozezza omukwano obukwano as in friends. See for benefits.
girina kukomawa amekaweza era nze gwolonzeeyo nga nawalubwa naye Oluganda lukenderemu Oluganda lwenjogera luli basic ate nalumanyira nja kugezaako okugattagattamu n'oluzungu nsobole okuba nga munfuna bulungi. Omulamwa gw'oleese mbadde naaludde okuwulira abantu abagukubaganyaako ebirowoozo, naye bw'oba nga oyagala kusimba kye twandiyise yardstick ku mukwano oba emikwano ku mulimu, ndaba nga toyina kumpi oba wala woyinza kuteeka yardstick eyo. Lwaki? Tuyina abantu bangi be tulabye nga mu mikwano egy'oku mulimu bwe bafunye ate omukwano ogwa nnamaddala. Simanyi oba ekyo okiraba. Kati bw'oŋŋamba nti oyagalawo yardstick, bwe babaako we bakoma ate oluusi kino ayinza okuba ng'ayinza obutafuna mukisa gukifuna. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Tuyinza okuba twesibe nnyo mu newsrooms mwe tukolera n'amawulire, naye njagala nkuzze ku mirimu omusomesa oba omusawo. Ozo kyegendereza nti abantu bano bawasizza nnyo mu professions zaabwe. Abasawo n'abasomesa. Reason, omusomesa abeera ku ssomero emyezi kumpi 9 mu mwaka oba 10-11 kuba ne muwulidde babeerawo. So kizibu nnyo okusanga omusomesa ng'asobola okutambula n'asanga emikwano egikira kugyaleka ku ssomero wabweru w'essomero. Era obutakulimba n'abamu naddala mu basajja bafundikira bawasizza their former students. Olwa bondi eyo ecreatingibwawo mu society mwoli mwobeera. Awantu w'osinga okumala obudde obungi otegeerawo nnyo, otegeera abantu abakolerawo, era mu bo ebiseera ebisinga otera okulabamu omukwano ogw'enjawulo. Kati y'ensonga lwaki sirabawo yardstick nnene nnyo. Tegamba tugende nga bwe twagala tugende kyere. Buli mukozi anajja ku mulimu mbeere so free, mbeere so open, because ate oba oli awo nyinza okufunamu Mr. Right. Tewajja ku mulimu kubanga onoonya mwami. Awo bwe tuba tutandikira. Ebintu bino gujjanga mukisa ogubeera awo nga gutengejja n'otomera mutomere. Nti ogundi oyo twatandika tuli ba mukwano, tunyumya bunyumya mubuuzaako, bwe tutuuka olw'eggulo bw'aleeta emmotoka ye n'entuulamu n'antwalako. Kati wabaawo lwakudropinga ng'obudde bukyalina gawaayo ye bwe tuyitirako kafo kano bulijjo tukayitako ne tunywawo kacaayi. Ogolaba mugenze kamudeetinga abantu 8 ku mirimu mutwogere. No. Ku mirimu nze nyumirwa nnyo abantu ku mirimu ababeera mu mbeera eyo naye ng'ekintu kye balimu kiri serious. Zana abakibeeramu nga kyalejjalejja. Waliwo obunkenke. Nga kyakusaagirira mu busaagirizi. Naye ebyaddala oluusi omukwano ogwa nnamaddala gutandikira ku mukwano gwo. Ate emikwano gyaffe abasinga tebabeera bweru wa mirimu gyaffe, babeera definitely we tukolera. So simanyi nze nkuze mu family erimu abantu abalenzi, abaana abalenzi n'abaana abawala. We are 14 children. And okubeera around boys and around women mbakuliddemu. These are the men abankumye, those who provide, guide, protect. Kwegamba nkuze nkiraba. Like if there is danger, if there is someone to look out for. Stella, bana Stella aliate, bana nkubanze ndiyo mukubagalanda. But everyone will make sure that I'm okay. And bwe tuba twebuuza, twewazihaga, bupeeke, bukiss ku forehead, because we've grown up our dad nga kitulaga, ate ne bagana nga balinzi nga bakindaga. Now growing up, going into a working space, nga ngenze kati ntandise okukola mu spaces ez'enjawulo. Nsanzeyo of course abavubuka abalala n'abaami abalala. Nze kati engeri gye mbayisaamu, nze mba nakimanyiira behavior nti sigenda kukuuma nnyo mpisa. Bannange towonohaga, tokwata kono gundi, tomukwata ku kibegabega, tomukwata ku...
for me, the way I will treat that person, engaging in the muyisamu, egenda kuba chikomaawo. Nze nkimanyi chikomaawo. Weewaawo nyinza obutasukka boundaries nti bannange mutandise omukuba kiss na biki, but ye bwa misreadinga nze n'atantegeera bulungi nnyo tekiba kunze. Kikyotegeeza okumisreadinga kubanga because engeri nze gyompisaamu esoma kinene nnyo ku nze bwe ngendo ki interpretinga mu ggwe kirala. Kati imagine tuli ba mukwano ku mulimu Stella naye nga bw'ojja okumbuuzaako ompa peeke wano. Anti nange kyovula mbeera nesuubidde nti lunaku lumu egenda kukedde ku nnyindo gye binaggwerako edda awatuufu wenjagala. Kati gwe bw'ŋŋamba nti ate nze bulijjo si kyentegeeza mba sikitegeera. In the first place wandibadde gwanteerawo boundary eyo nti friendship yaffe ekomera ddala wano. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga newala nnyo sagala nnyo bakyala bafumbo kujja kumpa hug. I don't like it. Yes, I don't like it. Kawesa, you like it. Nze nkula mu corridor nga bakuwa hug side. Era abantu abampa hug omanya oyo ate mukwano gwange nnyo ekisusse nenga mufumbo ndoddo okumulaba naye kifuula kya buli lunaku. N'oba oludde omulaba mwami Kawesa, it is the same thing. Nze ngambye I will treat you like kijja kubeeranga kikomaawo ate nga nawe okimanyi. Okirowooza. Sigambye peeki, nze sindagamba peeki sisimanya biki. Ewaka bwe bakuyisa peeki ziba okitegeeza nange bwe mba mukwano gwo. That's the reason why I'm saying that sibatya abalenzi sibatya nti bannange ngenda kumanya empisa ono sigenda mukola bwenti bwe mba ndikyaliwo ne nkuwa side hey, good morning, how are you Joseph, how are you Daniel, how are you bichi, ne nkuwa side hug. For me that's it. Omuntu agenda okimisinterpreting n'atandika okuneekolezako nga yagala kitwala to disrespect me. That's why now the problem. Olaba ku nsonga eyo Stella and Mwami Solomon. In so many cases, ono kyayogedde abasajja bamisinterpreting ebintu differently. Ojja kusanga omuntu nga ye bw'alaba Stella alina imaginations ze already ezajjedda. Bw'ajja n'amuwaka hug, bw'ajja n'abodinga nyi like you know, you be playful and all that. So, psychologically they feel waliwo ekibaddewo. And ekisinga okunnuma olumu ku mirimu, some rumors circulating around the workplaces. Bannange Stella bamulabye ne Solomon bewadde we bati haga. Kati munaye walabe abamu bano ba Solomon betwahaga yabaddewo ne bagamba yanduddemu nnyo leero. Okitegeera ogenda ova ku mulimu nga ebyo ddala bakwagazza abantu asatu ku mulimu because you're friendly, because you what surprisingly they're the same people abali a bit cold abawala teboogera tebakola biki nga yomulaba ali cold naye ngene emabega inayo kayonga inayo kajimu inayo, you understand? So nkizabye nnyo ku mirimu gyaffe nga abantu abali social olumu babeera misinterpreted by being players, by being bozanya ku feelings z'abantu. Omuntu asaana n'okugamba Rosie wafumbiddwa mwana gwoza olina nagala n'ogamba nze oyo omuwala njagala musanga muto mmere waakiri n'ombuuza lwati yafumbiddwa nga tubadde mu laavu wiki laavu of hi, do you want some tea? Tayogeranga agambangako I love you. Okay, ekyo kitegeerekeka. Wali obaddeko with all that because tugenda ku pretending anymore whereby society tells us banange do not have sex before marriage. I am coming to like ku ground kati wano tugenze ku ground. Oyimuka n'ogamba ka young sister ko don't have sex before marriage no more reasons bichi bwakula ku ground biba bidala nnyo. You understand? Now here when you tell us okay, now when you give a guy a hug they're going to misinterpret you, when you give her they're going to do this. Now for me my main worry would be nti do we understand why we are all here? Number one. Number two, bwembanga nkubuuzizza bwentyo obanga nkuwadde greeting bwentyo, please don't disrespect my kindness or don't take it for granted. Yes. You understand? Ate bwendekeraawo kikola ng'ate batandika
kaseba kyejira yeewulidde because kugamba wanfuna bubi ate n'osalira omusango kwegamba ne bikyankalana leka kutubuzaabuza okuva ku ntandikwa tulagirewo kyoli tulagirewo ffe we tukoma sitera kankubulire era professionalism tetegeeza kujja mwami Kaweesa bwekusanga mu corridor nekugamba good morning nenkuwa side hug nenga good morning wenogamba oh my god nenkya n'okiddamu kati oluvaawo nga gwotandika kuba kati ndabye kati kisoboka nze muba kinkolera obulungi siite yakira kiba kitegeeza guddewo ekkubo bwemba buvubuka nga ndi singo ntandise okukubamu obufaananyi nga tuyita mu kidaala mu bantu ntandise okukubamu obufaananyi nga tuzze ku ecology tuzze okucakala okitegeera bannange omulabi waffe kankubuulireko do you know that kati tujewe ebyokubuuza nga nkuwahaaga nga nkukola ki nga nkukote mu handshake okimanyi nti nno omusajja ajja kulowooza ebintu ebyo byonna neoba tomukuteeko if a man decides to disrespect you kangeze kati ogamba okulowoleza ebyo disrespect no what I'm saying is if a man decides to nagamba kati oyo ngenda munyoma oba ngenda mukola ngenda muyisamu amaaso neoba tomuwadde haga neoba tomubuuzizza ajja tuuka in his mind akwambule agenda tuuka mbantu agambe oyo namwagalako naye wakwate teyakwagalako agenda tuuka atandika okweyisizako like just because his section his mind abo abasajja mubasangawa okwongerezako ku kyannante katono nti sometimes omuntu awahaga omuntu ayina ezo gestures tazikolera mwami Kaweesa bokka ajja kujja akikole Kaweesa akikole Kim Jike akikole kwani ntino yengeri jabuzamu abantu nga taba lwaki abalabo mwebale nnyo Rose kati abalabo nga bakipinga their distance abalala bayinza okukipinga their distance kuba tebalina mutima mumalirivu nga gwa Kaweesa kujja kwataakinga okitegeera I mean stera bine bitukkirize at the end of the day if your career is on the line and then there are morals what is njagala manyi if I told your career ngeri ku line bwe ngogamba nze sina self control career ku line mwami Kaweesa disciplinary committee bali wali bakuyita tugenda kumulamu katono nnyo mwami Kaweesa kyayagala otukola Stella Nante wetugenda kubanga tutandikira atova ku Spark TV bakulisayo mukumulamu okwo ebibeera off air kikabuka ate njagala obbakakasa abagenyi bendi nabo kyakutedda Tereza akatebe ali obweri mugamba ayingire tuzze kwogera ku mirimu abalina insecurities abasuubira zifuna omulama gwe mutufu gwe tuliko wetugende mukumulamu nga mwami Solomon ne Stella nga kikambwe noza tutandikirawo naye nga sinaba noza Stella naye ponte gyagala okumalayo okubuzaabuza abaana bawala babuzeebuze tuwulire wamma simutiisatiisa kuba honestly tolina bw'oŋŋamba nti wetukomye ng'agamba ayogedde ne Kim Jike simanyani bonna abawazi haga baaniamanya g'abaana abo ab'enviiri gansobera simanyi gaatula bulungi kati nenzija ne muga nti bali bayinza okutya okujja kuba tebalina mbavu nga nze zemba nina number 2 nze nnyinza okuba nga nina interest eyaddala mu ggwe oli gy'aba talina naye singa oba wandagirawo nti boyi wange nze kyenkola tulijja sibabbadde ojombongako obubonzi ne weeyongerayo mba nsobola okutegeerawo enkoma era kiba kitegeeza waliwo misreading ebintu bino listen to me I'm falling in love I'm falling in love ekintu kino sometimes abakazi mumanyi okukitambuza nekiva we kyandisusse ne mujja embwa weeyotera ne muzza omuntu gonja wakalira I don't know whether you understand me ebiseera ebisinga abakazi babeera mu ofiisi ng'okuva ku nnyambala buli bimu bye beekoza nga ebintu bino byonna bigezaako okuba ng'ebiri seductive nogeza ne bw'ojja n'oyogerako n'abaana ab'obuwala abamu n'omugana yo waayi leero ng'akantu ke wayambadde tekandirabise bulungi ayinza bw'oba toli mwegendereza akusinisa n'ebinnyo naye kati
njagala tudde ku kya friendship kino yardstick oba ekkomo lirina kutandikira ku ngeri Stella gye weeyisaamu, engeri gye weekondakitingamu. Obadde okimanyi nti osobola okutuula mu ofiisi ne mubaamu omwana ow'obuwala nga teri mulenzi yali atuddeko awo n'aloota nti asobola n'okujja n'abaako ekigambo kyamugamba. That is their personality. Naye nga kiva ku personality naye nga teri amuyinako buzibu. Buli omu ajja n'amubuuzaako bulungi. Naye abantu ababeera ku ofiisi saagala okitwale nti bonna bafumbo, the way would like to think it, ne bw'oyagala okipresentinga wano. Oli mu ofiisi omwana wajja okuva ssaawa emu n'avaawo ssaawa 3 ez'ekiro, akola ennaku 6 olunaku, awummulamu lumu lwakwoza nakwebaka. Omwana oyo kye nagambye ku ntandikwa nti ebiseera ebisinga ne love life ye agitunuulira mu kifo w'akolera. So njagala nnyo era ebintu bino obubonero obumu ye kwalabira amanya nti ono bw'alaga obubonero buno kiba kitegeeza nsobola okutandikira okwo. Baana balenzi, waliyo ekintu kye bayita ekkomera, waliyo ekintu kye bayita okuluzinga omulimu gwo, waliwo ekintu kye bayita okuswazibwa, waliwo ekintu kye bayita self control. Gw'ojja kulaba omuwala ku mulimu lwakuba ayambadde akagundi ebbere liyiseemuko kale kalabiseeko katono ogambe bannange lwaki liyitamu. Yes, there is a disciplinary committee, waliwo administration bagenda mukwata bamugambe lwaki oyambala bina biki, naye omwana omulenzi mbadde nsaba weekomeko kubanga nekyotambulidde osobola okubasanga. Omulimu gwo guli on the line, career yo ekitiibwa kyo gwe ng'omusajja, amaka ge ewaka nga batandika bagamba nze yayambadde bubi nange kyevolaba. Tendo ekintu kino twakikutte bubi nga tonnavaawo awo. Tendo ono alinganga adriving ekintu kino ku mbeera nti omuwala bw'ajja ng'ayambadde akakoma eno nti omusajja agenda kujja mukwata ku bisambi oba alinga agamba that's where you're going. But abantu balina office etiquette. Naye kyetuli mu kudrivinga art is kiki ekidrivinga omuvubuka ono okujja okukugamba ebigambo ebisukka ku kkubuuzaako so si kuti Mwami Solomon, kankubuuza ekibuuzo kimu. Let's forget about work nga tuli ku mulimu, tudde ne ku parties zetuba nazo olumu like some celebrations twinawo Friday mutera okukiringamu awo ko abagize kyebagise team building. Yes. Kambuuze out of the office nsobola okuba rozeti gyo okugira mu bikini gye tuli eyo kubanga siri mu office waneeno sikyekyo erina right to that. Njagala kubuuza Mami Solomon kyogamba bituba nga tulinayo obugatherings ng'obwo nezija nga neza akasikati kange Stella mu kapatra ogenda ffenna tubuukira kubanga tulaza omubiri lindako ekirala let's forget about the workplace kubanga bwe kibanga yo omeasuringira ebyo ku ngeri omuntu gyagenda okubanga yeeyisaamu nga yeekola biki tugize tugende wabwereyo y'abantu abo gye bali kati ensi yonna yonna ogenda kugimisunderstandinga because of that one thing of omuntu personality ye bweri oba engeri gye handlinzeemu. Tendo we mubulidde yendowooza nti omuntu omu bw'abanga azze okwogera naawe omu kitegeeza buli afaanana gwe agenda kugenda ayogera naye. Olondamu omuntu akutunuulidde okusinziira ku bikolwa by'okola calmness yo n'akwagala n'akusiima. That's a different one. That's what I was talking about. Ye mwabuze dda mulowooza buli gwalabye bwatyo. Omanyi lwaki tubadde tubuze kubanga olina engeri gy'ogambye nti boundaries zooli alina okufuna waziteeka naye ate nga yayinza okuba yooyo kati nga it is your problem. Wenjagala okujjaawo era we nagambye nti gwe bw'oba omanyi nti ku mulimu wajja kukola toyagalawo muntu yenna akusumbuwa bw'aba azze nga bya bulungi kirage okuva ku ntandikwa. People will respect you in that line. Ate n'amanya teryajja nze nali manyi nti mumanyi njirajja mwami matovu gwe nze simanyi gye wamuwaka nalabiraawo kyengeza okulaga ki kino you never know ani gw'ojja okusanga abere partner wo so you don't put boundaries strict like nze sajja wano okunoonya musajja because you never know abantu bakiteekawo nga ye ayinayo owuwe bweru
Hey, that is okay. Najjanga wano bya mirimu period. It's actually understandable. Yes. A one rosette that comes to Serena na siri mufumbo. I won't come and put like akapande kunze ndi siri setaga musajja te siri mufumbo. Naye nsobola okuba nga nsobola mufuna elsewhere. Though do not confuse my personality with flirting around abokulowooza nti gwe nkwinamu interest kubanga kyenkola ku gwe kyenkola ne kwoli gwe and you're not even flirting. You are simply being yourself. We mwafundikidde nga mugamba nti mufundikira babaagaza buli omu ku ofiisi. Kuba nti buli omu ogenda gwe buli omu omwemakulirako. Hey, hi guy, give me her, give me 5. Okay, mwami kawesa tetugenda kuvaayo kati njagala kubuuza olowooza healthy friendship oba relationship ku mulimu yeetya kubanga gw'olaze hagambi saying a handshake is also bad. You have to be there. Kati nanjagadde okumanya olowooza omukwano oba enkolagana eri healthy ku mulimu erina kubeera etya? Ekisooka sinnagambako nti hagambi kuba nange nsobola okuwa omuntu hug but depending ku mbeera ki. Naye health friendship ku mirimu yandibadde at the level of colleagues and comrades. Kyengezaako okutegeeza nti teweetaaga kubeera mukwano gwa muntu okusobola okukolera mu kifo kyekimu. Oba nfuna nti nsobola okujja buli omu ali waneena abantu be mwaleese ku kamera buli omu nkolagana naye nnyumya nabo nisi nti buli omu kyali wange. Okitegeera era omuntu aba mpaayiriza okugamba nti oyo Kaweesa mukwano gwange. No, I just know you. We are colleagues, we work together. Okitegeera kati relationship singa ebeera etambulidde awo ebintu bingi nnyo bye tusobola okwewala era bwe muba colleagues and comrades nga bwe mutambulira kyangu na nnyo omuntu okulaba obubonero bwani ayagala okutagulula partnership eno efuuke ya friend in quotes either n'omuteekako boundary oba n'oggula omutima gwo najja ye n'aleeta tingatinga n'alimamu ekkubo n'ayingira. Olaba nze ndiringa nnyo abantu bajja bannange kakati guest tulina ba guest buli wiiki buli lunaku. Abantu abo bwe bajja of course waliwo ajja n'agamba nti no, hello Stella, nakuwa hug, waliwo ajja okuwa handshake, waliwo ajja okutunuulizi ne mutuula ne muyitamuko, you create the bond and then you go prepare for the show, then after you do the show. Kakati oyo guest mba mumazi si ekyo tewali boundaries crossed and everything. If they want to meet beyond nti kangeze kasitera tusinkanekokko nina byenja okuyitamu nina muntu gwenjaga omulala onkyalizeekokko, of course we are going to meet in an open place. Waliwo lounge awo, waliwo ogitegedde lounge yaffe ya NTV ne tutuulawo ne tunyumya. Bw'abeera nga colleague nga tumaze okukola making sure obudde bwange mbu protecting, I protect my time and my energy. Ntya bwe mala show mbasaagala kubeera waawo just omanyi oli awo just woli oli available. Oli available bana Stella woli ejangu tugere tujye kuchai Stella woli, like you're too available for people in that everyone is having access to you, everyone like tabamanyi na komo buli ayagala ekintu atuukira wuwo, you understand? So for me with that mba njagala to meeting in public, to in public, to nyumize in an open place, and then also if it is well done on the show today mba njagala thank you. Okay, kati omuntu weyeyongerayo by the way, even the way you dressed, I mean man, your legs man, your booty man, no, you know there's a way man omanyi balina engeri beyogeza kati n'omutunuulira n'omugamba thank you. Man, I'm wondering, are you up for a coffee or something? I'm thinking, if it is a colleague, mbadde nsaba bw'osiima show tweyanzege, thank you for appreciating the show. How to become out kati awo tweyongereyo ku kirala. Nze mbadde nja keeping boundaries nga ziri clear. Colleagues and comrades. Naye njagala nkubuuze singa omala show obadde okyazizza evvubuka eggimu nga nze wano liina ekirevu kyalyo nga kino ne limala show liri single oli single simanyi, I'm not sure, ne limala liku appreciate nze you're a good host, I like how you do your thing,
kuba producer yaba yampise. Oh, Do you mind if I get your number? Okay. Yeah, sure. Njitutte. Kati oba osuubira kyali ono kuba friend wo oba watwalidde namba osuubira agenda kusukkawo. Kawesa ate you're trying to disappoint me. Mwami Kawesa. Bwino sho nagambye If at all. seti wowe yagala tugirwanireko tujja kulwana naye. So I mean Like kuba kuba colleagues ogambe toba wabudde you don't keep around. Naye ono politely atutte namba. What am I going to do even after the show? Kati nkole ki? Mbeera ntule kati agenda okuwa obudde azze n'atwala ennamba. Yes. Gwe n'akututoolako. It is okay. Okay. Is there a problem with that? Or can I have your number after the show? Yes, you can have it. I don't know where this is going. Nze nkitegako ekkomo bwe ndaba nga kigenda bujje sitaagala. Kati namba oba wagaba yaki? Mwami Kawesa. We create relationships, we create networks, we socialize. Ebyo byonna mbitegeera. Naye waliwo kamaliriza akasonga kano. Waliwo engeri omuntu gy'asabamu ennamba ng'olaba byakukolagana bukolagana. Naye waliwo n'ensaba y'ennamba. Waliwo bambi abatamanyi na kwogera, waliwo batamanyi na Mwami Kawesa mukwano. Mwabasajja mubasangawa. NTV oba osoma kikulu bambi bano b'amawulire. Yeah, true. Kati omuntu w'amawulire nkolaganayo n'abantu terina ki. Okimanyi nti ffe tusinga okusaba ennamba ffe mu news. No, like kyengezako okulaga nti olumu mukola current affairs like ekintu ekiguddewo nti olumu kiyinza obutagwa ku muntu nkeera I do not know, but eno mu bulamu bwe tulimu nga ba hosts abashenda lifestyle and all that talk shows nsobola okuchaza Stella Nante as a guest today and I like her, you know, conversation ebigambo bye buli kimu kye n'ensaba ennamba nze oba ye okwagala show yaffe n'asaba ennamba yange just in case some other day, you know, you keep up the conversation. Tokyazangako guest n'akusaba ennamba n'ekigendererwa kyakugattako. Ne bw'abeera agisaba n'ekigendererwa kyakugattako. I am honest enough to share it in a professional way. Yeah. It is your problem. Mujja wembaagala. One thing you need to understand is this. Sometimes it is not your problem. It is the person's problem. Walina obuzibu obulaga mbuno gonjagala. Walina obuzibu nti no bw'embeera zange ziraga nga akwagala. Gwalina obuzibu bw'ontunuulira ng'olaba tuli mu kyaki. Gwalina obuzibu bw'ondaba n'onnyambula nze. Sikugambyeko nnyambule. That is your problem. So do not make us insecure. Why causes a statement here? Do not make do not make us insecure. Do not make us who we are not. Mbukubanga twagala kukipinga ekyo weefule kyotali osange instead of vibes efule, you know what, don't say to people until they're going to think otherwise. Omuntu yenna muleka abeere kyali ku mulimu as long as they never discuss it to you ntino banange kati benze ninawe embeera kati nkwagala kati na flat nze no mwagala tetusa. We have been in spaces where we bobeera ngo associating nzeko n'omuntu okedde ku makya abantu bano babeera mu buli lunaku omuntu ono n'agamba can we go out for a dinner date mugamba mukwano nga sikifiirinze mukwano Joseph sikifiirinze naye I'm sorry, I would rather we remain friends. Have you ever noticed that some people can say no, but politely? Yeah. Sigenda kukuvuma yego ani nesema ngani ngosaba dinner date yego oshegede some people bakuzibwa nga they can say no but politely, you know, kindly, with respect. No bambi Joseph tekijja kola. I prefer we remain with friends. Tusigale nga tuli ki ba mikwano. Akati Joseph akifuula olutalo naye anakwogerako nantoyo gwe mulaba bodobodo akola bwati mwana mubi mukibiki mukyamu nyonyonyonyo nakuchaya n'abantu abalala. When I was starting to work, I was in some working space and this happened to me, and this man turned me against people. Abantu batandika n'okunchawa because yakwana nakwana nga tuli ku mlimu mwagala n'atuuka ate natandika n'okunchaya abalala kugamba buli omu kuli munanchawa ngoba njogerako biki ngoba ebintu nga biri very very terrible. Awo wenyine nyini mbadde nga biri terrible naye
at the end of that day, Mwami Solomon, we tugenda okuba imala ensonga yo. Yes, at the end of the day, Mama Rose Queen, abantu, when we say no, Bambi, at the workplace, please respect our it. No. Tugenda kumulamu katono mbakulisaayo mu kuwummulamu okwo nkujjukiza nti oliko Spark TV, Spark Girlfriends, omulamwa guli gwa kukuuma nkolagana emikwano gyaffe. Tulina kukomawa, tulina kutuukawa, birungi ki ebirimu, bibi ki ebirimu. Bwe tugendedde mu kuwummulamu nga mwami Kaweesa kyatukola. On the same way jakiriza. Naye nakubuuza ekibuuzo kyange tonaba kukirambulula bulungi mulabe wa Spark TV. Gwe biki by'olowooza kale tutegedde bye tutalina kukola naye golooza biki by'olowooza bye tulina okuba nga tukola okukuuma omukwano guno nga guli healthy nga tetususse nnyo nga kale nga like lambikire omulabi ategere nti wano mba nsusse wano ABC bye tulina okwekuumirako as long as tuli ba mikwano. Ebisigadde byenjogedde mbadde nga ayogerera abavubuka abakola mu mirimu egyo naddala abakyali mu myaka eginoonya, naye ate bwe njogera ng'omukulembeze mu kitongole mwenkolera, ekintu ekikulu mu byonna ng'abakozi bw'oba ojja okukolera awantu olina okusooka n'otegeera amateeka g'ekifo ekyo googera gatya. Tukimanyi bulungi nti ffenna ku NMG bwe muba mukola mu department y'emu waliwo ebitakkirizibwa. And I'm happy nti nga NMG abantu bagezezzaako okukuuma standard yeyo nti omuntu tasobola kugenda na muntu nga bali mu department y'emu. I mean ndaba omutindo ogwo bagukuuma. Number 2 nti abantu abasinga akalipo kano kabatukwatirayo lwa butamanya n'okwagala okukola ebintu ebyokupapirira. Ekirala n'abamu abantu batera okubaamu character enzibu nga ye tayagala kutaliza, which is very bad. Nti olina okwetondamu kye tuyita self discipline. Omanyi bwe baba batusomesa nga batukuza batuyigiriza administration, ekimu ku bintu ebisobola okukutambuza okutwala obulungi mu maaso kwe kuyiga naawe ng'omusajja okugamba no to your mind on certain things about women. Nti omuwala omulaba ali awo atiriboosa naye nga tolina ky'omugamba si tono okuva lwe yatandika okukola. We are very close friends. Yeah, she's my friend by the way, aren't you? She's my close friend. Naye muwala mulungi nga bw'omulaba buuta. Naye buuta si buuta why ono tajja bitegeera naye tulina boundary gye twewa. Bwe bw'otambula waneeno oyinza okuligitanga ennyana naye nkulaba bulabi bwe twesanga tunyume ne tusaaga n'okuwayigayo akantu kamu kintu ky'okumpitambu simanya muwala wange. That is part of our training. Ate tekigenda kukoma wano. Nze buli muwala gwe nsinga emyaka ku mulimu muwala wange. Yes, actually abamu kyabakwata n'embwongo bamanyi nabo okukinga ne bampitamu papa. I mean, and I'm okay with that. Omuntu bw'atandika okuteeka naye ngeri yakwewala mbeera. Yes, omuntu bw'atandika okwerelatingako bw'atyo otandika naawe okumanya nti kati ntandika nti kati gw'ontandika otya mazima okitegeera kati tebalina we bakutandika. So mulina okuteekawo eŋŋombo zammwe ezibeewaza. Nina abaana abantu beebuuza lwaki oyo ayita Kaweesa uncle. But it's because ye boundary gye namuteekawo ne muteerawo nti gwe bw'ojja wano olina kumpita anka. Abamu balowooza na baluganda lwa ddala but it isn't. Naye ebyo byonna obiteekawo okusobola okuyambako abantu kuba abamu okwekontrolinga kuzibu naddala abaana abawala nga muto anoonya musajja bw'oli wano oyagala simanyi akweyisa eki ye talina kyakukolera ayagala akulemereko. So naye bwe kiri bwe kibaawo tolina bw'otandika. So mateeka self discipline kuteekawo bukwakkulizo obubwongo omuntu ti nze kino bwe nti bwe nkikola. Stella Nanti
olowooza omukwano gw'oba nagwo nekyaliwo ku mulimu gusobola okuba mu ngeri emu oba endala guyingirira omukwano gwo ogw'omwagalwawo somewhere nga mulimu embeera eyinza okuba nga ebalinkinga gwe ne colleague since mubeera mwenna mumunyumiza ebintu byo byotanyumizaako na mwagalwawo simanya bestie ogenda okupako bestie nga bestie is bestieing. Do you really actually if something bwe kiba nga bambi kyonna ekintu kyonna bwe kiba nga tekiina limitations kifuuka damaging in a way. Ate ebintu bino oyinza okiraba ng'ekyokusaaga guy gwe watandika ng'omuyita bro naye ng'akuyita bro mugenda okulaba with time emoji zitandise okubaako bukiisi mutandise okweweereza obuntuntu you know and then ekigenda nga kikula nga kiva mu normal friendship nga mutandise okubeera mu intimacy mutandise okweyagala. Kati okwo okweyagala ogenda okulaba nze n'omwami future kale kangeze gyali nze n'omwami ntandise okutya okwata amasimu aga Joseph kubanga waliwo embeera gy'oyinza okugamba ekigambo nga ndi ne John newebuuza obunkenke oba kati ate mbugyewa why am I behaving like this naye nga ate kigenze kitondawo mpola nga kigenze kibalya to the fact that in that guy wanabuuza naye nga Joseph akuba ssaawa 5:06 ez'ekiro nga gwe ogamba no he's just a bro he's just a friend naye nga ne friend ono byakugamba temuli makulu toyagala kwogera kumpi awali n'ono voice note tosobola gibikulira mu bantu you know ebigambo ebitandikaawo so it can be really damaging if at all to pay that attention. Ndowooza oba nkubira n'omulanga ku bantu betubeera nabo ewaka bapartners baffe. I'm not saying tino bulagajavu bwabwe naye nti olumu tubeera ku mirimu onosanga nga baawo talina budde bwo. For example mujja n'omumiza agabozi g'okulimba naye n'omukazi ayogera nnyo manya abakazi aba yakooye babato owulira aba yakooye okitegeera obadde ku mulimu bosi wa akustress someone else akustress oli awo oyogedde ekigambo kye mu meeting Nange Stella, it's okay, chill, you know, mirimu egiba, you'll be better. You understand? Can I even drop you? Okitegeera kati Solomon akudropinze leero wadde waka Mr. So and so omugamba nkoye banene nange nina ebyange you know what kati ogenda otukesera nga waliwo nnyo gap eriwo between abantu betuyita abaagala baffe betulina okuloopera buli kyaffe ng'ate waliwo bestie eno ku mulimu occupying ekifo ky'oli omuntu gwe nina ogamba remember nsiiba naye nzira kumpi omwami mulabako late hours mojja wembaagala we twatandikidde leero katusaleko omugambo naffe tuba tulina ekyaffe so nze nandi advising abaami baffe n'abakyala baffe try listening to these women. I understand twagala okukuuma obufumbo bwaffe naye ne sitaani naye tatudde gyali ate kankubule tuli mu mibiri gya buntu. No, I want to be really sincere. Abantu balina ebintu ebibaleetedde okukola ekintu nagamba kiri mu basajja kubanga yemwe mukola nga temukoseza emotions na feelings. Omusajja asobola okwebaka n'omukazi nga talina nawe biconnectingidde ye ennaku yamulumye n'agamba ono yabadde agamba banange mukama nejjusa. You understand? Naye ng'ekyamuyitedde ekyo that space oli gyabuzizaawo ono gyamuwadde. Kwegamba tugezeeko naffe okubalansinga agabozi agatanyuma gawulirize kitegeera mwembako kyegamba togamba manyi walala abantu abapindinga abantu abe mu public nga tasobola kudefendinga. I would advise defend your partner in public. Defend her, then cancel her. Naye mwagala nnyo mmwe babawulirize naye okuwuliriza ebyaffe lwaki tukomawo nenaaba nengwa mbuliri neebaka. Sometimes amanyi abakazi temwagala kuwuliriza kubanga nammwe temwagala kutugamba wakuweeweeta bigere mulwala kagaye ng'osibye gundi nti bonnange agenda okugamba mukwano kugamba abasajja temutera nnyo kunyumya nnyo ennaku yaffe tulumira ku mutima kati buzibu bwaffe. Ate n'ekirala twandisaanye ne tuteekawoko ebintu ebiri personal mu bulamu bwaffe ne tubyawula n'ebigenda mu maaso ku mulimu. Nja kugeza kangeze oba ni
John azze n'ambuulirako because ogyogeddeko ne mwami Kasita ekyogeddeko ekyokubeera nga bano abantu tuwangaala nabo so oluusi kizibu okuteekawo yardstick nti tukomewa you understand but again we have to lwaki nti boosi ajja kujja because Rostend oli mukwano gwa Sarah boosi waffe you know she's the producer or she's the head of something department n'atandika tukubuulira eba naye mwami wange nno teyakoze bw'ati munnange nno abaana bange beridde munnange nno school fees zakoze bwesi munnange nno nalooni etwala munnange nno n'ebintu ebiri ebyebuziba omanyi ebintu ebyebuziba biri nga tosobola you know omuntu n'atafunako komo because they feel comfortable sharing with you banaye mbadde nsaba in workspaces ebintu ebiri personal bwe bityo bisajjuka omuntu n'agenda n'ayongeramu ne supu ate n'olabya ddala emitawaana ku mulimu ne batandika obagamba gwe Stella ogenda kukola ne Rostendo temwagala kwetunuulira mu maaso because ebintu ebinanyumiza Rostendo about my husband bintu bibi nnyo Rostendo n'agamba Winnie n'agamba gundi Rita like the whole workplace now neefuuka enemy lines okitegeera mu kifo ky'okujja okukola ng'olina oli free oli vibrant oli productive oli creative n'otandika okujja ng'oli full of fear oli full of resentment oli full of what you know so those unhealthy conversations tuzirekereyo tuzirekereze kale oba nga tosobodde kyewala we nabagambidde wali nti gwe boundary giteekewo ti nze tuzze kukola period seetaaga kirala mulowooza enkolagana oyogedde ku kyabakama baffe olowooza enkolagana eno ne bakama baffe kubanga nazijukiramu ebiseera emabega awo nawe nakolera nga waliwo omukyalo omu alina mukwano gwa boss naye ekintu ekyo nalabawooko olumu okay it is advantageous at the same time kirina ebizibu byakyo olowooza kyamagezi nnyo okubeerawo nga mukamawo bestie find it it's the worst yeah actually in fact boundary esinga obunene yeetaaga kuba na bosi wo nze kankubuulire ne bw'oba obadde kyaliri wange ne bakeera ku makya ne bakulinnyisa amayinja ng'onsingako ntandika okuwa boundary no njagala okola ebyo okujjako ng'oli boosi wange nti tuteekeddwa okusinkana okubaako bye twogerako bingi ebikwata ku department yaffe naye tinze nkeera ku makya for example let me be open nga mukyala Susan is my bestie kudiiru ki tekuyambako nti kati singa ofuna ebizibu Susan agamba oyo wange ndi wuwe naye era ne bw'oba wuwe kankubuulire nga decision ekoleddwa yakukugoba talina bw'asobola kugiyimiriza kuba eri mu tteeka eppandiike sitera tokidawo tokigula kyakubanga your boss is your friend is your bestie you wouldn't wish that perspective mukwano mukamawo leka abeere mukamawo omanyi bino ebintu boss nakusenigira message nagamba good morning noddamu good morning honey good morning dear good morning my dear buddy good morning yes boundary zirina okubeera ne mu communication wali ku WhatsApp engeri gy'omusanga mu corridor engeri gy'oyimiriramu neweetuwewombeka n'omuntu good morning bannange nze ŋŋamba omuntu atamanyi boundary ye wakati we ne bossi we ogenda gobwa ku mulimu emyaka n'emyaka togenda kusetolinga paka kubanga ne bwa communicatinga naawe nze wali kati let's assume ndi waka ssaawa 5 nkimanyi ono ye mukama wange naye waliwo message gyampeereza nga nina kugiddamu ku makya are you aware of that era nange nina abantu besobola kuweereza message mu budde obuli certain nga nina kumulinda bukyeru nga kino tujja kukyogerako nga bukedde n'eryo babbosi abacrossinga waawo andi mukama we n'agikwata ku mukaaga n'akuba so nga ate abamu abantu mulimu essimu z'abantu ze bata receivinga ng'oba ali ne mukyalawo oba ne bbaawe if my boss called me sobola ku receivinga ssimu eyo nga ndi ne mukyala wange that will be a show for another time and I will tell you why. Yes, let me tell you kiba kibi nnyo gwokusharinga ebyama bye ebya office with your partner. It's very bad, especially nga mukazi
ate jiyinza oleeta obuzibu nga tokutte ate no si mufuluma gikwate era bw'okomawo mugambe mbadde njogera ne mukama wange period ogizzeewo naye ate waliwo era abamu nga bakifunyeemu nga boosi kati waliwo abantu nga boosi yasangibwa mukwano gwe before that person became a boss nera mwegobeko kugamba ate omanyi akamanyiiro leadership temunnagitegeera madamu kangeze madamu Sarah oba whoever n'agamba Solomon Solomon I like it when there is that funny thing you reported about and bichi ne mujokinga mukaawo kati gwe nolowooza olwo tuli ku ssimu nedda ngamba tuli ku mulimu in the workspace tumanyi akamanyiiro abakozi abamanyiira amangu omuntu nti bakuwanyeeko oba wakoze akantu akali funny oba ku TikTok or something n'ogamba kitegeeza kati okay katuli babadde okay n'omusanga gwe kigwe naawe gwe bannange nga kikwanguyidde kati okusala boundary because omumanyidde familiarity I don't know police obanyambeko familiarity breeds oba something olumanyo olukwasengwa mukamwa kale ate waitusobola kusukkawo awo n'ebigambo ebyo era bwe nasabye nja kusaba tuweyo essaawa endala tugende maaso n'emboozi eno amazima gali nti bo bakama baffe bandibadde mikwano gyaffe mu mitima gyaffe olinawo okoba n'ogamba ono mukama wange regardless ekitiibwa kisigalewo kubanga kijja kumenya nnyo omutima nga mukama wo gobadde oyita mukama wo yakoze decision yeemu ekukkakkanya kubanga tudelivarinze kyolina kudelivaringa sometimes we feel disappointed by our bosses okutubuulira amazima kubanga we feel balina praising buli kaseera netuweerabira ono mukama wange si ye Stella gwe mmanyi now this is my boss bw'anajja mu kifaananyi kya Stella twogere ebyaffe otujja mu bizinesi kebere business Sparkle Friends kwobadde nenga sinaba kubasibula nsaba abagenyi baffe basibula ne Spark TV nobo ina chokola asobola tuyisama mpula ekyokola ekirwa chokola entrepreneur nakanamba watafuddeyo yes you can follow me on social media Stella_Nante Stella Nante basically njogera ku mikolo that's an event MC and then also kumwasuze mutya bambi mwekuumireko Monday to Friday sawa 3 paka sawa 4 badde musanyufu nnyo okuwayako ne Mwami Kaweesa ne Rose Tendo. She's an amazing host and she's going very far again okusoma mawulire era abakozi baffe ba management katusuubire omwana mumulaba ali very serious and of course okuwayamu ku bino ebintu bino workspaces ebintu bye tuyitamu tusaba era n'ebitongole ebyenjawulo eyo abatulabye bambi muwulirize omukozi wajja n'akugamba nti afunyemu obuzibu ne munne oba afunyemu obuzibu n'omuntu mubatuuze mufune engeri gye mugonjoola ebintu bino because creativity productivity okubeera omuntu okubeera nga akuwa 100% ku mulimu aba alina okuba nga bambi ne mental state ye eri wamu tweyanzege mukama mpero mukisa ebyange tebijja kuba bingi emikolo njogerera egy'ebyobuwangwa bingi nnyo ebirala bye tukola bulango ne bisingako awo era nange mbadde musanyufu topics bweziti nkulu nnyo nsaba muleme kunyumirwa bunyumirwa kuseka naye bango oyina kyofunyemu ekyokuyiga kuba ebintu bwe biti tebisangibwa walala wonna Sparkle Friends nali mmanyi mwogera ku byakusaaga ono n'omwagala n'olina omwagala but if you bring such important topics kiba kikulu kuba abantu betusanga eyo ku mikutu emirala TikTok bali mu bintu bya kujokinga bujokinzi so we still need such platforms okubanga tusomesa abantu ebyokuyiga bingi sagala kubamalira nnyo budde baagaliza kutta ku nkowe nga mwambala bujumbi eyeekomeza akasimba ddenge That is Solomon for you and Stella Nante erinnya Rose Tendo the Queen of Peace Mrs. Matovu banange mwebale kutambula naffe Spark TV Sparkle Friends kwe tubeera buli lwa Sunday ssaawa 2 ez'akawungeezi ne Wednesday repeat ebeerayo ku ssaawa 9 ez'olweggulo nabagamba tulina eminamwa egy'enjawulo era nkakasa nti omulabi atudde ku Spark TV olina kyoyizeewo ate ffe tuteesa buteesa gwe n'otwalako kyotute otakkiriziganyizza nabyo ate era ndowooza za buli kinoomu si ndowooza za TV nga TV
tubadde ku Malakai Eco Lodge akafa akalungi osobola okutunoonyako ebyokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi awokusula awalungi wegamba buli kimu kirungi abanyambaza be Adorable Fashions basangibwa ogalira ya Commercial Plaza ne Ntinda Emesa Complex banoonyeko abagala obugoye obwakabi bonna boolaba ojagenda ku page zaabwe ogaye bugambi kano ate tulina kati discount egenda maaso tunoonyeko ojja kubanga otufuna. Rosie Skin Clinic as always on my beautiful skin badi abagala okubanga mukola ku nsusu manyi olugambo lukendeera ng'olabika bulungi n'emirimu gitereera. Spark TV kwe tubadde mbadde nkusaba tojjaako program yi agenda maaso wekumire ku Spark TV tovaawo.